tubaddiri essaawa 8. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obusobozi n'amaanyi n'obulamu okubeera nga tujja ate era ne tubatuusaako ebikwatagana ku ddiini ey'Obusiraamu mu mbeera ey'akanyigo ennyinnyo ey'akazigizigi, ate era ffe Allah n'atusobozesa okubeera nga tubatuukako, okubeera nga tubatuusaako ebyo byonna oboolyawo ebinaatuyambako mu busiraamu bwaffe biidhinillahi olwaleero ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi ziri 27 omwaka 2021 ate tuddako mu sayidi y'Oluwalabu oba ey'Obusiraamu eza hijiriya. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 17 Dhulqaada, kitegeeza wabula ennaku ntono ddala emizizo gya hijja gibeere nga gitandika. Nabwe kikyo yenna yali yeeteekateeka niyyayo Allah subhanahu wa ta'ala agiraba, era wa ala niyatikum turzakuun, Allah ajja basasula okusinziira ku nniya yammwe. Nabwe kikyo tonakuwala ddala nga weebaza Allah nti akyakuwadde ate obulamu kuba kyo kikulu nnyo, ate era okyayina ekyengera eky'Obusiraamu. Tumwebaza Allah nti akyatuwadde ekyengera eky'Obusiraamu, ate era tumusaba akitukuumire paka bwe tuva mu bulamu bw'ensi eno biidhinillahi ta'ala. Radio Bilal bongera okutegeeza mu Google Play odownloadinge app yaabwe, genda ku Google Play Store wateekamu Bilal 94.1 Bilal 94.1 odownloadinge app yaabwe otandike okutuwuliriza live mu kitundu kyonna mw'oba oli. Osobola n'otufuna ku mukutu gwaffe ogwa YouTube oba ku Facebook. Genda ku Facebook mu akawunti yo oteekemu Radio Bilal 94.1 FM oba ku website yaffe www.bilalfm.com, ojja bba otufuna bulungi. Ate era abahiira mutwalidi shaitan bongera okutegeeza nti ge mafuta gokka okuva Ensiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde z'amajjini zonna ezitudde mu mubiri, gajjanjaba omutwe oguluma, ebirooto by'entiisa, okumeketa amannyo, okugwa ensimbu, okulumizibwa omutwe n'endwadde endala nnyingi nnyo ezitudde mu mubiri nga z'amajjini. Ekyo bagambiddwe ageetaaze genda ku Ekka Islamic Book Center Mukwana Arcade, oba genda e Bwaise ku Bitaala wansi w'omuzikiti gwa Masjidi Afwa Kasule, oba genda gwali eruweero genda ku Nabbuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka beggayaaza amafuta mugasanga awo ku Mirembe stage okulinaana omuzikiti ewa Hajjati Safiina. Ab'ekikaaya Kyebando, Katale Zooni, Kanyanya, amafuta gano mugasanga awo ku Masjidi Ali ku Katale. Abeetaaze bakubireko ku 0701 95 8 9 oba 0784 88 25 37 0784 68 25 37 bebaahira twalidde shaitan. Ate gwe ogwabo nga weeri nti yabya busika yeetaaze ekiraamu
okubeera nga olaamira abantu bo. Okulaama si kufa, okulaama si kufa, tukiddamu ekyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atulaama n'atugamba kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-mawt in taraka khayran al-wasiyya lilwalidayni wal aqrabin. Okubeera nga tuleka ebiraamo nga tufudde tulaamye, nga ne bye tulaamye biri mu mateeka g'Obusiraamu. So okola enteekateeka yo ng'okyali mulamu, n'olema ate kuvaawo n'ofuuka ekizibu, oba emmaali yo n'efuukira abantu bo ekizibu. Nabwe kityo gwe weetaaze ekiraamo, genda ku AK Islamic Book Center mu Kwanakeegi bakuwe ekiraamo. Genda Katwe ku Masjidi Jamia ewa Seeka Abubakar, omusomesa w'abaana abato, naye akuwa ekiraamo. Genda Nabweru Community mu ofiisi ya Resident Director Omwami Alhaji Kaduna Bibadru, naye akuwe ekiraamo. Genda Bwayise ku Moto Third Party ku Gate ewa Seeka Norman, naye abeere nga akuwa ekiraamo. Tuli wansi wejjulizeemu. Sola n'ogenda ku Masjidi Jamia Bwayise mu ofiisi ya HM Omwami Akeba Emajong, abeere nga akuwa ekiraamo. Bakubire ku ssimu zaabwe 0703 33 79 98, 0703 33 79 98, oba 0772 8 6 16 8 7, 0772 8 6 16 8 7, ofune ekiraamo biidhinillahi taala. Saka yateredde dda era agenda bba atubuuzaako biidhinillahi taala, ate oboolyawo tusimbule okuva we twakoma omulundi guli eri ogwaggwa biidhinillahi taala. Seka kuza kubatuuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Tumwebaza Allah tabarakahu wa ta'ala jalla jalaluhu oyatusinkanyiriza olunaku olwaleero naaba nga kyatuliseewo ku bulwadde butumanyi nawukera wa COVID-19. Allah kwayisiza okulaba nti ajjawo abo abatuuse okuggyibwawo kwabwe, ate n'alekawo abo abasaanye oba abakyalina ebbanga lyabwe lyakyabawadde, kubanga okusigalawo kwaffe oli alowooza nti kiri automatic. Nedda. Allah atugamba nti atulekawo linaqdiya ajalan musamma, tusobole okumalayo ebbanga lyatugerekera mu nsi. Bw'abanga COVID si yajja okutwala ne bonaayogera bemmeka, bonaabona agenda COVID kokola ki ne bona okola etya. Olwo aya negamba la baraza alladhina kutiba alayhim alqitalu ila madaji'ihim. Nti ne buba ku kitanda ng'obadde wakufa lutalo, ne buba oganye ogendeyo mu lutalo nti simanyi ekitala kijja kutema biki era ne ku kitanda kikukusangayo. Nolwekyo okufa tebakudduka. Almuhimu tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala wabanga bwakututwala atutwale nga atusiimye, ate atuwa obulamu. Bwabanga bwakutulekawo atuwa obulamu obulungi obutweyagaza, obulamu obw'obukkiriza, obulamu obw'okulongoosa. Yenna mpuliriza muganda waffe, mwannyinaffe, maama waffe, singa waffe, nkutegeeza nti beerawo ng'oli mugumu nga bwekutteko Allah tabarakahu wa ta'ala ye yakuwa obulamu era yajja obukola ki, yajja okubutwala. Tugamba nti kasita onaaba mu ngalo akawuka oba okamaze, nedda. Naye yafudde eggulo yabadde ayambadde bulungi mu masiki, yabadde tagwa ddakiika yonna nga n'akadomola kamuli awo, oluusi nga atambula nako. Naye bamubise nga afudde ki kakati. Awo nkugambira nti wekwate ku Allah, ebyo bikole naye nga Allah omukoze ki, ng'obussa mu maaso go oluvannyuma okole ebyo. Ekyo nno nga kimaliriza
mbakubiriza mwenna abali okumpi ku radio yaffe 94 mu radio Bilali okubanga tukubiriza bannaffe basembere kumpi naddala essaawa zaffe zino zetumanye ennungi olunaku olw'Essande ssaawa 8 okutuukira ddala essaawa 10 tuba tuli mu byabusika newankubadde nga tuleetamu kye bayita annasaiha tuleetamu okuguulirira oba okuwabuligana kubanga addiinu lillahi walirrasuli walilmuminin addiinu nasiha liman lillahi walirrasuli walilmuminin ensi oba eddiini eno ey'obusiraamu kwejjukanya kuwabuligana bwe tusobola okubanga tutereeza seeka bye bigambo byange abakuwuliriza kwebali nnyo batubaidde saba abaweemu ekisinga okuba obulungi ddala katugyewo obulango buno tukomewo ate tusimbule biirilahi taala. Kasule Omar Wameseka Watuana Sulaiman Kasule okubeera nga tukutuusaako ebikwatagana ku byobusika olunaku lwa Sande ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa 6 omwaka 2021 ate mu Luwalabu waliwo ennaku z'omwezi 17 Dhulqaada omwaka 2042 tusimbudde Seka yateredde dda okubeera nga atwongerayo otwakoma eri Sande eyaggwa biirilahi taala. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Sheikh, naguddawo system y'okubanga basi natandika wabaawo maw'idhatan qalila oba oliawo ensi esobola okufuna n'okwebuulirira mu bintu eby'enjawulo okusooka tubakubiriza mukubirize bannaffe baganda baffe abali walawalako bategere radio Bilali atonyeze amin 94 gatonyezeemu Kampala mukadde balunaku olw'Essande programu nga zino eza da'awa omuntu aweeyo obudde abeeko ne kyayiga kubanga emwesinga 0 kituufu wajja kubanga waliwo kyotamanyi oba oliawo n'okiyiga olunaku olwo. Olwaleero ninawo aya nabadde nsoma Qur'ani nembaako etteeka lya Allah tabarakahu wa ta'ala lyensisinkana ate nga lyakutugasa ffenna abasiraamu naddala n'abatali kubanga era amateeka gano bwe gaali gakka ku bansi yonna inna arsalnaaka ila kafata linnas okitegedde Allah yayogera n'agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba wama arsalnaaka illa kafatan linnas surat 7 nga nti tewasindikibwa gwe Muhammad okujjako eri abantu bonna ensi yonna naye ate abalala bonna awulira ku Isa ila bani Israila وقد أرسلنا موسى إلى فرعون وقومه so yokulaba nga aya nyingi nnyo قوم ثمود إلى صالح إلى قوم ثمود أو نبي الله شعيب إلى قوم عاد so jakulaba tunagakuba naye wano kafata linnas kakitegeza tamateeka al-khitab liljami' Qur'an webe yogera kubanga Allah yogera abategeeza fenna shavala tunti ya ayuhan nasu taqu rabbakum mwenna abantu oba oli muntu wa kikaki oba oli muzungu oba oli ani oba oli musiraamu batoli aya fenna tukola ki etukwatako olide anaga nti inna khalaqnakum min dhakarin wa untha ani atatondebwa kuvaawo mtegede bulungi kitegeeza nti Qur'an yajja nga khitabu li jami'i aw lil alam kulli ebuna ensi yonna ebibona abantu bonna
Etteeka lino nalisanze mu suratu Nisa aya ya 36. Owekitiibwa Allah tabarakahu wa ta'ala ayogera ng'agamba billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. Ayezo natudde nze nga nzomu nenzifumintirizaako nengamba naye ebintu ebimu omanyi ebintu ebitubonabonya ffe ng'abantu olowooza biva wala? Baraka mu bizinesi temuli, emirembe mu famire temuli, enkwatagana mu mafamire temuli, enkwatagana n'ab'emirirwano tewali, ensi ng'ensi ffenna awamu buli omu ali ku lwange, buli omu ali ku lwange. Naye singa twali tugoberera amateeka mutuufu ogenda okugasengejja amateeka gano, Allah wekitiibwa yayawukana. Atandika atugamba nti wa'budullaha, era aya nyingi nnyo zitandika bwe zityo nga Allah atugamba nti abange musinze Allah subhanahu wa ta'ala mukama wammwe, wala tushiriku bihi shay'an, mwewale okumugattako ekintu kyonna. Obadde okimanyi nti omuntu agenda n'akola hijja ate n'akomawo n'agatta ku Allah? Obadde okimanyi ekyo? Nze ndewuunyiza nina omuddu gwe nanyume naye ekintu ngenda okuwulira nga yagendako ne Makka qadiman nga n'ebizimbe tebinnaba nga bw'obiraba, olwo bakunyumiza abantu abaasooka Makka ng'ekyali mu musenyu, naye yannyumiriza n'aŋŋamba nti nagendako e Makka ng'ekyali nga tinaba kutuuka awo. Naye rabbuna yarhamuhu wa yahdihi ila siratihi almustaqim. Naye ogenda okunoonyereza tarehe au sira ojja kulaba nga ate munnange yawaba, naye saba Allah amulungamye ng'akyali mulamu, ate amugye mu nsi muno ng'amuddiddemu, kuba Allah munnange yatulungamye. Naye aya eno obukulu bwayo Allah okutugamba nti bwe tuba tukulembeza okumusinza tulemena kumugattako kintu kyonna, kuba ly'ezzambi erisemberayo ddala. Omuntu akola ebirala byonna, naye ezzambi erisembayo eriri ku climax waggulu, kye bayita climax, okuba almost the topmost, ekiri waggulu ekisemberayo ddala, kugattako Allah tabarakahu wa ta'ala. Kyekikola omuntu kyasembayo kukola, oba okumugattako n'okugamba obugambi nti nze ndi Katonda, nga Firawuna bwe yagamba nti alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhara tajri min tahti. Muntero ij'alni ibni li sarha la'alli attalu ila ilahi Musa. Tegeza ilahi Musa laysa ilahi. Ebyo byonna byali bitulaga nti omuntu singa abakoze ekyo aba atuuse ajooze okujooga okusemberayo ddala, teri ayinza kujooga kusembayo kutuuka awo. Naye tewali agenda kujooga ate kwenkana Firawuna. Kyava agamba n'ekisembera erizambi erisemberayo ddala, ate omulimu ogusemberayo ddala omuntu gwasobola okukola omulungi ogusemberayo ddala kwawula Allah, kumutongoza, okutongoza Allah
that is tokoze shiriki ye opposite ya kiri tokoze shiriki tokoze eki teweeraguza tokoze byonna byo kakasanti togase Allah nchuba mne Allah bamaika bano balaika bawala ba Allah nekirabika Katonda alabika yajjira mu bitonde bino ontegedde bulungi no aha amin ya rabbi ateke mba mwawula eyo nsonga nkulu nolwekyo ekyo Allah baba kikutaasizza nagati Katonda yeetongodde tugamba laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir tayina kimufaanana tomukubako kifaananyi ate yasemberayo ddala okubanga awulira ennyo ate basirun yasembayo okulaba ennyo n'akawuka akali ku ntobo y'ennyanja kanoonya riziki kasaba Katonda naye nga gwe tomanyi ontegedde bulungi ekyo kibadde la wa'budullaha wala tushiriku bihi shay'an kyava agamba oluvannyuma lwa Allah nno awo newakubadde nga aya tereese nabbi kuba nabbi gwe tujjako obusiraamu yatuyigiriza tawhidi awo mu kifo ekyo yaddawo mu aya endala ojjajjira abakulu in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah kaifa yakunu hubba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam okwagala nabbi kuba kutya kwe kugoberera ebyo bye yajja nabyo era n'obigonda ate n'obissa mu nkola yo oba omwagadde nawe Allah wakukwagala kubanga osiza mu nkola amateeka ge yatikkooli n'oba nga ogagoberedde nabbi yaddawaawo nga tukoseza aya eyo ate bwe tugenda mu maaso ono Allah n'atugamba nti wa bil walidaini ihsana yazzaako bakadde ababiri sigamba nti gwe alina omu mujooge wabula kugambye bakadde bo abakola ki si nsonga weebali oba tebaliiwo Allah be yazzaako n'abawa ekigundi ekifo ekyokusatu era nga bagulumizibwa mu mbeera ki ey'okubawa ekitiibwa Allah yatugamba dda n'atugamba atya waqfid lahuma janaha dhulli min arrahma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ebimu tawadhu indahuma awulidde okubeera omwetowaze n'okukakanya okukakana we bali okuba omwetowaze gye bali okubeera nga oli musaasizi gye bali okubayamba mu kye baba beetaagisiza obuteekaanya bingi byegiramu awo abakadde kye bayita okubawa eddaala mu mbeera zonna ebyo nno bwogenda obyetegereza olowooza si byebimu ku bitubonyaabonya atuwuliriza omulungi nkakasa ebintu ebyo abimanyi yali abirabyeko omwana tukana ku extent nga yeewalana ne kitaawe wali abaana abawala nga yeewalana ne nnyina era ng'amwogerera amafuukuule nga n'okuvuma avuma nze nali ndabyeko avuma mukadde we ate ako kamaama gundi sike kagenda nga kazungirayo naye nga gamba nnyina mwe yafuluma nali biainaiya nze kennyini n'amaaso gange mumanyi ne gwe yali agamba mumanyi naye gwe yali agamba yafa nnyina yafa nga tamusonyiye so abazadde okubawa ekitiibwa ekimu ku kibonyabonya abaana b'omulembe guno butalaba bakulu waliwo hadisi gye twasoma mu Nassale egamba nti laisa minna man la yarham saghirana wala yukrim kabirana si wa mu kibiina kyange bimaana al-islam si wa mu busiraamu si wa mu kibiina kya nabbi sallallahu alayhi wa sallama ani oyo yenna atalina busaasizi mu mutima gwe eri abo abato okimanyi omuntu asobola okulya emmere ng'akaana katudde wali ng'enjala ekaluma akalaba ate enjogera eyo nze njiyita ya kibuyabuya oba bantu obutamanya kuba gwe oba nga enjala ekulumye naye olwate oli wala yukrim kabirana ate ng'abakulu tabawa biki waliwo omuntu oli nga yetalaba amusinga tamanyi gwasinga wabula nga buli omu amuyisizaako nga bwakoze eki ekyo nno tulina okukirivayizinga eno nerimu ebintu bingi naye ngenda kusamaliza ku kitundu ekitundu tujja kimalayo next week insha Allah kyava agamba nti
wabidhil qurba bwe yava ku bazadde awo bwe tuba tunyonyoddewo nnyo omuzadde gwe okulya obulungi nga maama ali bubi talina kaalya tekikola makulu wakiri ate gwe osiiba enjala ye n'alya okitegedde maama kubanga ali bubi kubanga talina bimuyamba ng'ate gwe oli bulungi naye osanga omuntu nga mugagga nga tasatafana ku bakadde abo bangi twabalaba tamanyi na maama we mumbeera wadde okumulambula wadde okukola ki no maama naye ansabiriza ssente n'ebisigadde naye bwe tujja ffe ng'abatamumanyi ayagala atulage nti mugabi okitegedde abo gye bali bwe batyo ab'embeera efaanako bwetyo kyava tugamba ensonga endala nti wabidhil qurba bw'ova ku bazadde bo bali ababiri kuba bo kyatteeka gy'oli nga bulaba omwana wo bw'ozadde bw'olina okumuliisa kumusomesa na buli kimu ne bakadde baba kuzaala ababiri olina okumanya butya bwe basuze butya bwe bali mbeera ki gye balimu ekyo kyatteeka yes kyatteeka eri ggwe n'olwekyo hani aliman yafalu dhalika lahuma oyo yeesiimye akikola akigoberera n'agamba Allah nazzaako bidhil qurba n'ab'eŋŋanda abasigadde baganda bo bozaalibwa nabo mu maama baganda bo mu taata ne maama baganda bo ku taata baganda bo baana ba kitaabo abato baana ba kitaabo mu mbeera efaanako bwetyo family nga bwe tugamba nti ulul arhami abantu bemukwatagana nabo mu musaayi mu family mu booluganda Allah be yazzaako kifo kyakumeka ekyo lowooza kyakuna twasoose na Allah first place ne tuzzaawo nabbi sallallahu alaihi wasallama ne tuzzaawo abakadde tuzizzaako ab'eŋŋanda kifo kyakuna si mwe bali mu kifo kyakuna Allah n'abazzaako kitegeeza sooka olaba owooluganda ateredde lwaki obuusa emmere owooluganda n'ogitwalira ate ow'omulirwano omulala ng'ate owooluganda omulese wano olaba ebaraka bwe gye tuzireka khairukum ila ahlihi abasinga obulungi yabasinga obulungi eri abantu be abantu bo bangi mwe muli aba bakusikira buli yenna asobola okusikira abangira mu bantu bo ne tusembayo ne bano n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti waljari agamba nti waliyatama yazza ekifo kyokutaano yakissaamu bamulekwa abaana enfuuzi abatalina baki gwe bayita mulekwa ndowooza yatalina kitaawe man la abalahu atalina taata ogambe basingo mothers bakyala gye bali ebambi bapatikana tebalina so ebintu ebifaanako bwe bityo tubibuusa amaaso naye nga biyinza okuba bibitubonyaabonya nga neibawo mulekwa naawe waziika ne bbaawe abaana bambi bayaga tebasoma tebalina kye balya naye tosobola kufaayo ng'ate olina ensimbi oba olina ebikumala kugamba nti bannaye kantwala omulaka ndabe kuba nayiba bange basuze batya abaana bano embeera ki naye n'okeera golokuba beewo bali ati tebikwatako yamanyi ate no kijje nga wali tokwatagana na kitaayi w'abaana tegujja bagira olowooza nti oba buli enfufu buli ne okasanga wali nga kagenda gwa mwala mukaleke kagweyo ebyo ebitubonyaabonya bye biremesezza baraka okujja mu maka gaffe mu baana baffe mu nsi mwe tuwangaalira gwe gwawoza nti oli mu mbeera nnungi naye Allah atuuka ekiseera n'akukwatako noba nga titolina wodda seeka njogedde bingi naye mu ebyo byenjogedde mmanyi nti omugezigezi ajja kupiikingamu ebimugasa bye tukomyeko ebirala gyebiri bingi osobola okubeera nga ogenda n'otunula mu ezo aya mbeererere namusika tusimbule tudde ku mulamwa gw'obuusika omulundi ogwaggwa twasembayo nga tutunuulidde ensonga ezisembeza omuntu ku busika tuzituliddeko nebbanga omwezi mulamba n'ekintu nga tuzivuga ati olwaleero atuwuliriza omulungi tugenda kutambulira ku nsonga ze bayita mawaniu al-irithi mawaniu al-irithi ebintu ebigoba ebigaana ebiziyiza ebimmisa ebijjawo obusika oba tegedde bulungi atuwuliriza abeere nga yeeseetinga bulungi
ناقد لابد لاستحقاق الميراث إذا تحققت الأركان والشروط والأسباب السابقة. omuntu kusokera ddala twatunuulira okubeera nga akakasibwa mu basika alina okuba nga empagi zajjula ze twalaba era bwe ziddamu empagi twagamba mu mpagi z'obusika mulimu 1 almuwarithu no aleetawo obusika ye mufu wahuwa almayitu ne tugamba mulimu alwarithu omusika owulidde ne tusembyayo haqqu almawruth au tarika ebintu ebisikirwa ezo empagi zirina okuba nga weeziri exactly naye agambibwa okuba nti musika ateekeddwa okuba nga yooyo alimu abo abakola ki abasikira nagamba nti ekyokubiri wa shuruutu twazitunuulira nazo ne tugamba mwemuli tahqiq hayatul warith okwekakasa omusika nti mulamu munnamula oba mukwekakasa oba nga alabibwako ne tugamba tahaqququ mautu almuwarithu okwekakasa kufa kuwe alina okusikirwa ne tugamba ekyasembayo al-ilmu al-muqtadi at-tawarith okuba n'erimu ekwatagana ku by'obusika bye mugenda okufuna mugenda kubigaba mu mateeka ki otegedde bulungi era aga amateeka agabino gatambuze bagategeera bulungi ekyo twakitunuulira wal asbab n'ensonga ezikusembeza ku busika ze twakamaliriza omuno mwe twalabira kye bayita annikahu obufumbo tetugamba bugambe bufumbo nti omusajja alina omukyala yazaala n'abaana nedda twabutunuulira nga bulina empagi zaabo 4 oba 3 okusinziira ku bamanyi omuno mwe twagamba nti mu mpagi ezo mwemuli okusiimagana kw'ababiri ekusooka ekyokubiri alwaliyu agaba oba akukwasa omukyalo oyo owulidde nga mwemuva alqabul walmadha alijab walqabul netugamba nti mulimu hudhuru shahidain okubawo kw'abajulizi ababiri ezo si 3 enda baadhi ulama bakoma ku ezo abalala ne bongerako abakola eyokuna almaharu amahare abalala ge bayita amawale ag'omukyala obufumu ne bwanga bukoze eki bujjudde ebyo bwobanga okakasa nti tebiriimu mu bulamu bwo ne mukyala wo gwe gwoyita mukyala wo gwoli naye weetekeko x era owenoonye nga bukyali netugendako mawanya erithi zetugendako ddala ensonga ezijjamu omuntu mukusika kati batuvuddeyo era twazitunulira netulaba n'ensonga bamanyizi bayawukanamu ze twasembera ku lwessaano olwaggwa netutunulira ensonga yali eyokusatu yali nsonga ki eyokubiri mu nsonga ezisembeza omuntu ku busika annasabu oluganda oba okuba ow'olulyo lw'omufu mu musaayi mu buzaalyanwa bwammwe bikitegedde twatunulira bwe tunatuuka kuba nga tusoma ab'eŋŋanda oba abasikamu basajja n'abakyala oli ajja kukitegeera amanyi bye baliwo betwogerako kuba kasaawa tukyagerera mu jeno oli ayinza obutakitegeera then tusembyayo kye bayita alwala otwakiyita obununuzi bwe buliwa buba ku sayidi yaliko mukama w'omuddu oba oyo avuddeyo n'amununula ng'akozesa ensimbi ekiseera eky'obuddu kyaliwo singa mukama waake eri kyanagamba nkutadde oli free genda nga takugyeko wadde 10 kiba kitegeeza nti bw'olifa Allah yamwebaza n'okukwata omugabo ku maaliyo n'agumuwa nga waliwo ebisigaddewo naddala oba okuba nga tewali musikawe yenna ebyobugagga byonna eyaliko mukama we asobola obikola ki okubyeddiza bimuweebwa obusiraamu bwe bumiwa then ekisembayo netugamba oluvannyuma lw'ekyo lwa alwala twayongerako netugamba nti mu nsonga zonna endala muzibaayokanamu gye njagala okugerako eri emu singa omuntu asangibwa nga tewali maali eri weeraga
Baitul Muslimina yeramula ennyumba oba eggwanika ly'ebyobugagga by'obusiraamu lyeri bikuŋŋaanya liribako n'obuyinza okubanga bikuŋŋaanya ebintu ebyo ne bibissa fi masarifi al-amma ne bibeera ng'ebintu ebigasa abantu bonna in general basiraamu naddala mu basiraamu kuzimba emizikiti olabira bamulekwa okukola buli kimu naye singa busika wabula nga bwolaba alfayu emaali y'omuntu erondeddwa nga tewali lutalo neteekebwa mu ggwanika ly'obusiraamu. Tugenze tugenda almawani ul irith kyetugenda okutunulira mawani ul irithi ebintu ebigoba omuntu mu busika kitegeeza nti biri ebisatu bitwogeredde byonna birina okuba nga omuntu abirina ebyo omuntu bw'abanga abirina ebyo ebisatu kati gwe totugamba n'ojja tugamba nti nze sirinaako kimu naye sikkiriza nedda oba wavuddemu dda kasita ekimu kibulako ku nsonga ezikusembeza oba empagi oba obulombolombo ontegedde seeka kakati zino zitwongerako zezikuwanduukulula okukakasiza ddala nti kakati visa ekuyisaawo oba nedda ontegedde bulungi agambye kati obusiraamu bwaleeta oba abamanyi b'obusiraamu baleeta ensonga ez'enjawulo okuviira ddala ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagitunnyonnyola eyagobererwanga okuva edda nedda paka n'olwaleero singa omuntu aba afudde nga alina abasikaali we bali balamu biki ebigobererwa awalan okutuukira ddala tugenda kusooka tumanyi kye bayita almaniu kyeki ekiziyiza kyeki wa bayanu almaqsuudu bimawani al-irith n'okunnyonnyola kibategeeza mu ebyo ebiziyiza omuntu mu buki mu busika. Ekisukira ddala agamba nti almaniu fi lugha mu lulimi oluwarabu kye bayita maniu ategeeza n'agamba nti alhuruma yuqaalu maanahu يعني معنى يمنعه منعه شيء يمنعه منعا kibango kugana ngabo tugambye wali mana'ahu shay amummi okumma amumye ekintu mana'ahu shay'an amumye yamna'uhu amumma man'an ulumma yani haramahu minhu ngogama tokikwatako mama njagala kulya ku mmere togikwatako leero tojja kugirya kituufu ondagede bulungi agimuganye ate n'agimumma ondagede bulungi hakadha bifaanagana wa yuqaalu mana'ahu min haqqihi era nga banagamba nti amumyera kitisize yesu nsibye naye nina rights zange ng'omusibe ondagede bulungi mana'ahu haqqahu amumye ki wa mana'a haqqahu minhu era wamuni'a haqqahu minhu era aziyiddwako oba alemeseddwa okubanga atuukiriza oba kubanga afuna rights ze ebikakatabye idha hamahu wa hala bainahu wa bainahu singa abakimumye nassaawo ejjiji twandise ejjiji oba opaque object oba obstacle yonna oba ekintu kyonna ekiyinza okumuziyiza okutuuka ku kyeyali badde akola ki kyeyabadde olondo lulimi luwarabu kigambo mani'u wal ismu huwa mani'un erinnya mwe muvaamu nti oyo mummi ate ffe tujjamu mukodo omukodo mani'un mukodo oba mummi wa manna'un ne saabakodo oyo mama ogenze waliyo ne sahaba wange bamuyita mukodo nibamukazi taata we nze nakula bamuyita mukodo lyerinnya li naye yali musajja mugagga ate nga mwana wattu amaka gali bageyunira nnyo abantu saballahu amusaasire ya rabbi yafa naye nga oli yafumbanga emmere ekyalo kyonna nga kiggwera wuwe ng'ate erinnya lye yaani ye mukodo haji mukodo kati batabani be nabo twabakazaako bamukodo wali mtu mukodo so mukodo ninga kirimu opposite katugambe endoza mugabi naam naye wali oli gwe bakiyita nga ddala kituufu so mbeera bwe tugweri kati tugenda mu mateeka oba bwe tuba tugenzeko mu maaso katono mani'u ago huwa alhailu kyekintu ng'ekisenge oba ekiziyiza ekibaawo
ekigaana wakati w'ebintu ebibiri okusisinkagana. Wa hajizu era kyekimu baina shay'ain hajizu ekiziba wakati w'ebintu ebibiri. Wama yamna husulu shay era ekigaana ekintu ekirala okutuukawo oba okukifuna. Kal haidu binisbati lil mar'a ng'omukyala buli mwezi bwe guba gutuuse mu makkati oba nga gugoberera okuggwako afuna kitwandiise haidi agenda mu nsonga haidi. Kal haid haidu ye mukyala oli ali ye nyini ng'omuntu. Wal haidu bwe bukyafu obumukola ki obumufulumamu. So mu kiseera ekyo omukyala oyo abeera alina ekiziyiza. Fa innahu yamna'uha min as-sawmi was-salati wal-ibada. Singa haidu egwawo oba singa omukyala agenda mu nsonga oba kibaita kusuulumba kitegeeza nti eswala okusiiba biba n'ibada endala biba tebigenda kuddamu mukola ki paka nga akoze eki ng'atukudde. Ekyo kibaita maani. Naam. Ne sahaba waffe Musisi awekawempe ku stage omusajja oyagala okuyiga eddiini saba Allah abeere nga amukugulamuyo afaayo. Naam, nga tugenze mu maaso bwe tugenda mu mateeka basajja abanyonyezi bayirimu eya faraidu batugamba nti kyebayita almaniu oba ekintu kiziyiza agambye nti ma yalzamu min wujudihi al-adam. Eno philosophy. Ma yalzamu min wujudihi al-adam. Kyekyo ng'okubawo kwakyo kukakasa obutabaawo bwa kintu kirala. Wala yalzamu min adamihi wujudun. Saate obutabaawo bwakyo tekikakasa nti kiri ekirala kirina okubeerawo. Ontegedde bulungi? Wala adamu lidhatihi. Wadde obutabaawo bwakyo kyennyini kyo. Ekyo nayinza okukinyola kigamba nti obutabaawo bwa kintu ekyo agambye nti okubaawo kwakyo kukakasa nti ekirala kijja kubaawo nga bwe tugenda okulaba mu maaso. Naye ate obutabaawo bwakyo tebukakasa nti ekirala tekijja kukola ki kubaawo. Ampuliriza omulungi ffe twakula tukimanyi nti enkuba ng'enaatonnya waliwo kikibe kye bayita nimbaasi cloud kikwata mu ki naye ne wano we tuli essaawa zino enkuba esobola okutandika okutonnya nogamba yali etonnya kunaga amazzi gavaawa nga tetulaba kire. Kitegeeza nti obutabaawo wa nimbaasi cloud tebugaana nkuba kukola ki kutonnya tebugigaana kubaayo. Okitegedde bulungi? Naam, tugenze mu maaso. Almaniu kyava agamba mu taarifu endala ndowooza tuginyonyodde taarifu. Kyava agamba naam, tugenze mu maaso. Almaniu al-awwal awo tuyingidde tutandise nti ekisookera ddala mu biziyiza kintu kiwulirize mu busika kyebayita arriku mu lulimi oluwarabu bakiyita almilku walubudiya ye muntu okubeerako ng'alinako nannyiniye n'okubeera mu buddu slavery in total in general. Warraqiqu nekyebayita raqiqu almamluku ye muntu afugibwa oba alinako nannyiniye nti awo ye muddu wa gundi. Okitegedde? Kati ffenna mu nsi muno tuli baddu baani? Ba Allah subhanahu wa ta'ala. Okitegedde? Tuli baddu ba mukulembeze. Nedda ssebo tuli baddu ba Allah kuba n'omukulembeze muddu waani? Era singa kakutanda n'otta omuntu omusango gw'olina muki n'omutango gwateekebwawo dda. Owulidde? Ti waman qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalid. Owulidde? Kitegeeza Allah ye nannyini n'okumenya ekingo ky'omuntu teri alina bu authority yankomeredde kutuusa ku munne bulabe.
kubanga ffenna tuli bitonde byani okujjako weeyakkiriza weetugamba nti wano singa asala egundi abakulembeze bakole bwe bati ontegedde bulungi hakada kyava agamba nti yutlaqu ala alwahidi wa ala aljamaa erinnya likola ku bonna oba ku omu arraqiiqu ye muddu oba ariqaa'u abaddu awulidde kyekimu abo bonna babiri abaddu asobola okuba omu oba baki bangi wakad yujmau ala ariqaa'u nga bwe ŋŋambye kisobola okujja nga kize mu bangi ariqaa'u yuqaalu raqa alabda wa ariqahu osegede wastaraqahu agambe nti omuntu yafuuka omuddu wa araqahu maanahu yamufuula omuddu wastaraqahu yamufuula omuddu oba yamuteeka mu buddu waraqa fulanun maanahu gundi yafuuse muddu ayi sara abdan raqa fulanun oligoliko yafuuse dda muddu okitegedde bulungi wasummiya alabdu raqiqan omuddu yayitibwa raqiqa batufe tumanye lya abdu muddu naye ate ayina erinnya ddala bayita raqiqu liannahu yariqu limalikihi olw'ensonga nti akolera ku ntoli za mukamaawe. Abatuuliza banatusonyiwa ebifuba byazze buli kaseera kukolola saba Allah atuwonye n'abali ku bitanda Allah abawonye ya rabbi. N'agamba nti wayadhillu lahu era abeera mwetowaze nnyo wansi nnyo wa mukamaawe wayakhda'u era abamugonvu nnyo eri mukamaawe. Nja ku example ya Bilal ibn Rabahi. Bilal ibn Rabahi Umayya ibn Khalafi yali asazeewo Umayya gundi bamutte Bilal. Olwensonga Muhammad yajja sallallahu alayhi wasallama najja asasinya message nga tete bajagala jukira Abu Jahali yali mukwano nnyo gwani gwa Umayya ibn Khalafi. Umayya ibn Khalafi ngate mukama wa Bilal ibn Rabahi. Bilal ibn Rabahi amaze okusiramuka awoza ahad mamugambo yogera biki awoza ahadun qul huwa Allahu ahad yaga tutulabanga nagamba mukwate mu musibe muteke ejjinja eddene muteke ne wali musenyu eddungu ego manche bayite ekyo kibonerezo kuje ngoza ahadun banfaka anfina ye ahadun qul huwa Allahu ahad paka Allah bwayita Abu Bakari radiyallahu ta'ala anhu nga Umayya asazeewo kuba Umayya ali musubuzi w'abaddu nasalawo bamukole ki bamutte naye mumbere yo kumubonyabonya. Abubakar yajja radiyallahu ta'ala anhu agamba nti anze mumunguze bwe bategeera nti Abubakar yayagala okumugula ate nga balina ennugu ku Busiraamu ne bagamba nti katomanyite bw'oba obadde omutunda 50,000 mutunda emitwalo 2 omanyi sente zabayongeddemu ebbeeyi y'omuddu katugambe nti amaruka wanaina amaruka etandikibwako tugambe nti eri mu milioni 15 oba 18 katoli bwamanya nti agenda ogigulaani ti yegundi oyo museere ng'alinga agikulemesa bwajja mugambe emilioni 18 emirundi emeka $236 mugambe emilioni 36 oba mugambe emilioni 52 okitegedde bulungi. Abubakari yali mugagga kuba yali musajja musuubuzi ze bamugamba era ze yaleeta nga bazikubizzaamu n'amununula n'amugula n'amugya mu buddu n'okuwona okuttibwa era n'afuuka awwalu muadhdhina nabiyyi sallallahu alayhi wasallam nnyo ali musajja muddugavu kaddugala kuva mu Ethiopia. Waliwo abali batandise ennumbo nga before tonnafuuka muadhini kubanga naawe olimu karakita za Bilali olundugavu era bakutumyako bati nga newajja ekaziina teri agaana nga basinzidde ku sunna ya mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alimu mwalimu gharadu nyingi naam oyo kibayita riqu mu lulimi zetugezaako okubeera nga mu nnyinnyonnyole ekola ki esookera ddala. Ate bwe tugenda mu shar'i mu mateeka agamba ajizun shar'iyu mani'un lilwilayati min alqada'i washahadati wa ghayrihima
agamba nti ajizun shar'i omuntu okubeera nga talina mateeka gamufuga ntegedde bulungi kuba omuddu mukama we kyonna kyagamba kyalina okukola bamugamba nti yimiriraawo okuva ku makya paka lwaggulu bwagamba nti bamutte teri amuvunaana teri amukola ki bwagamba nti leero ojja kusulaawo bweru ate ng'oyimiridde awo tovaawo ekyo bwe kyalinga ntegedde bulungi so talina mateeka gamufuga gaprevailinga rights ze olidde maani lil wilayatin nga gamujjako okubeera nti afugibwa min alqadai washahadati nga omuli naddala mu kulamula nti agenza oba yekubidde endulu mu kooti wa shahada oba okuwa obujulizi oba okuleeta obujulizi nedda wagairihima n'ebirala bingi oyo gwe bayita omuddu kitegeeza nti atuwuliriza omulungi omuddu ow'ekiseera ekyo tosobola mugeraageranya ku muntu saawa zino ali bukomera kuba waliwo oli ageraageranya omuddu eyaliwo mu kaseera ako n'amugeraageranya ku baki ku bakozi oba abasibe tebiyina ne bwaba mukozi tebayina nabe bakwataganira kubanga oli akola alina n'empeera agenda kusasulwa era bw'obuma sente ze neyekubira mu bamateeka akusiba naye ate omuddu takolera sente akolera mmere kuba mukama we yamugamba nti ojja kulya ssaawa 12 asobola n'omumma n'asula enjala oyo muddu so nga tugenze mu maaso bayanu mawani al-irthi al-muttafaqu alayha bayna ahli al-ilm tugenda kunnyonnyola ensonga abamanyi ze beegattako kusookera ddala abamanyi ensonga ze beegattako naddala kukikwatagana ku buki ku busika ng'ensonga ezo zigoba omuntu n'aviiramu ddala agaye nti mawani al-irthi al-muttafaqu alayha bayna ahli al-ilmi 3 abamanyi beegatta ku nsonga 3 ezigoba omuntu mu buki nga bwe twalabye nti ensonga ezisembeza omuntu ku busika ziri mmeka endala ne bazaawukanamu ntegedde bulungi agambye nti ensonga zino 3 abamanyi bazingatta wahiya almaqsuda biqawli al-allamati Muhammad al-Burhani era batuleetanga nti ensonga zino ojja zisanga wa buli mumanyi yenna mu bamanyi betumanya abaimaamu abana ng'eyazireeta yayitibwa omusajja omumanyi Muhammad al-Burhani rahmatullahi alayhi yabaleeta fi manzumatihi ng'abireeta mu shi'iri we oba yateekateeka ebitontome bye agamba nti wayamna'u al-irthu ala al-yaqini riqqun wa qatlun wa ikhtilaafu diini tegedde bulungi yagamba nti wayamna'u al-irtha obusika tebusobola kubeerawo oba bugaana okubeerawo ala al-yaqini nga kikakasiddwa oba ku bukakafu obuliwo amakulu bonna abamanyi bakikola ki bakikakasa ne bakyegattako riqqun nga mwe muli obuddu ontegedde bulungi riqqun omuntu yenna nga muddu talina gwasikira ontegedde bulungi wabula ate kyetwagambye alwilaya asobola okumusikira singa aba avudde mu buddu ye yali mukama we so riqqun ye muntu yenna ali mu buddu atasika singa avudde mu buddu naye bw'abanga akyali mu buddu abeera property nga bw'olaba ekikopo kyawaka bw'olaba essowaani yo bw'olaba buli kimu oba ewuma n'omuddu oyo bwatyo bwakola ki n'embuzi bw'ogamba nti tugisale ku yidi eno teri ajja kukuvunaana nti lwaki osaze embuzi eyo era ogenda mubuuza wateekako mmeka ezizo hakata kyava gamba wa qatlun n'okutta wa ikhtilaafu diinin n'okwawukana mu nzikiriza obuddu kyekisooka kyakubiri ikhtilaafu okwawukana mu nzikiriza katusooke tujjeyo obulango buno ate tukomewo tuwumbewumbe biidhinillahi taala.
Tembele myaka tunyeze eno Radio Bilal omukozeewo amanyanidde bwasi Kasule Omar Makiyu wamu ne munnange Omar Sulaiman Kasule seka waffe mu byobusika era ensonga muziwulira mpola mpola tujja tambula mpola mpola paka wetulituukira ddala ku kyetwagalira ddala mu erimu eno ey'obusika. Biiznillah Allah tumusaba atusobozese okubeera nga buli kimu tukimalayo, atuwe obusobozi, atuwe amaanyi kubeera nga buli kimu tukibatuusaako. Ate era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abawaliriza abaweemu ekyokuyiga, ate era abasobozesa okubeera nga mukolera ku ekyo kimuyize. Obaolyawo Allah subhanahu wa ta'ala ajja tusiima ffenna ffenna. Tegeeza oyo yenna yetaaga ekiraamu okutuula wansi okijjuzaamu bayagala bakolere, genda ku AK Islamic Book Center Mukwano Arcade, bagenda ekatwe ku Masjidi Jamia ewaseeka Abubakar. Akyaliwo wadde emizikiti bagigadde naye akyaliwo era ajja basobola okuwa ekiraamu kyo ogenda okyejjulizeemu. Genda bayise ku moto third party ku gate ewaseeka Norman naye akyaliwo akuwe ekiraamu. Genda Maberu Community mu ofiisi ya Resident Director Omwami Alhaji Kaduna Badru naye gyali abeere nga akuwa ekiraamu. Genda ku Masjidi Jamia bwayise ku ofiisi za HM Abdulkarim Center Primary Omwami Akiba Emajongo naye akuwe ekiraamu. Abeetaaze bakubire ku ssimu 0703 33 7998. Kyonna kyonna ekigaanye bajjuzaamu ku bakozi essimu bajja bakulagirira bakuwindagirira entuufu engeri gy'olina okujjuzaamu ekiraamu kyo kuva ku 0703 33 7998 oba 0772 86 16 weefunire ekiraamu. Seka tukomewo ku muwanyo al-irithi, ensonga ezigaana omuntu okusika. Seka nga tuwumbawumba olwaleero tutunuulidde tuli ku introduction oba ennyanjula y'omusomo ogwo mugazi naye tujja genda tugulambulula mpola atuwuliza omulungi asobole okuba nga gupiikinga mu bugazi bwagwo. Tutunulidde ensonga ezigoba ezijja kiri olina okusooka okumanya nti ono gwe bajjamu abadde musika. Munteredde bulungi biri byonna ebisatu abirina, empagi zatuukiridde, obulombolombo bwatuukiridde n'ensonga ezimusembeza zaakoze eki, naye bino bitutunuulidde byebimugjamu. Kigenda nagamba nti okwalifayi oli mupiira ogumanyi, oli mu basambi ba mupiira, oli mu bazannyi ba ttiimu ba Uganda, naye kikugyemu myaka oba kiro oba tolina ngatto. Ojjanga weesinatinze bulungi naye weba tolina ngatto togusamba. Agala ne wano bwe kiri nti munnange ozze naye ate ekigenda okujjamu bye bino bye tujja okutunuulira olunaku olw'enkyulo. Olwo tubintroducinze oba tugezezaako kubyanjula gye muli, naye tugenda kubiddamu tubinnyonnyole mu lunaku olw'essande olujja insha Allah. Kubibaddiramu omu ku bamanyi eyabinnyonnyola n'agamba nti ebigambo bino ebintu oba ebyayita ebiziyiza, tulabye amakulu gaakyo. Tugambye ekiziyiza kyekyo ekintu okuziyiza kwennyini kitegeeza okumma oba okugaana. Omuntu agaanye tyamumme agaanye oba amuziyizza, ekyo kitegeeza mu lulimi Oluganda, twalize mu Luganda. Ate bwe tugenda mu mateeka batugambye nti kwe kugaana omuntu ekintu kyalibadde oba oliawo oba yeegasa nakyo. Otegedde bulungi nekimuleetera okuba nga ate akola ki, avaamu. Naye nga tukinnyonnyoledde wali eri tugamba nti okubaawo kwakyo kugaana omuntu obutakola ki, obutafuna kintu kyonna. Tugambye nti ma yalzamu min wujudihi al-adamu, singa kiba kirabiseewo kikakasa nti kiri kiratugenda kituukako.
emyaka gikuganye okugenda okusamba omupiira oba kilo zikuganye zikugyemu ku ttiimu y'eggwanga n'ekifaanako ng'olwaleero batugamba nti emyaka 60 oba olina okuva ku mulimu si bwe kiri emyaka 60 ng'onnyuka wala yalzam ne bw'oba okola bulungi wala yalzam min adamihi alwujud naye ate bwe kiba tekikakasa nti olwokuba tekiriiwo era nti ojja kuba musika example ginyuza okukuweera nti abaana musobola okuba nga mwenna muli bangi abaana nze oli muganda wange bwe mba nga nina abaana bange babiri omulenzi n'omuwala n'enfa toli kuomu kubanzise tetwawukanya ddiini mpodde bulungi ate ekirala toli muddu okyegedde naye tekitegeeza nti olwokuba ebyo tebiriiwo nti ogenda kujja onsikire kuba waliwo abaana otegedde bulungi kyebategeeza nti era obutabawo bwakyo tekikakasa nti ate olina okujja mbagirawo kyebategeezaako okulaga wala adamu lidhaati n'ebirala bwe bityo so egundi esatu olwaleero zitunuliddeko n'amakulu g'ebigambo ebyo ku lunaku olujja insha allah ate tujja kuba nga tutangaaza kimu ku kimu insha allah tujjagenda mpolampola okubeera nga tufunamu ekyokwega mu nsonga ziniino katuggyemu obulambe buno katono tumale tukomewo tubeere nga tuta amasimu biidhinillahi taala Radio Bilal omukozeewo n'eddoboozi kasula omumakiivu kubeera nga tutambuza puroguramu ya daawa ebyobusikaamu nafahamu Sulaiman Kasula siika waffe biidhinillahi taala ali ku ssimu genda yeetako 0792 oba 0792 002 003 kuboyita obeeko kyobuuza ekikwatagana ku mulamwa ogw'olunaku olwaleero ate gwe owekiramu twongera okujjukiza nti dduka mangu genda ku AK Islamic Book Center mukwanakedi ojjawo ekiramu genda katwe ku masjidi jamia waseeka Abubakar tugambye akyaliwo abeera nga naye akuwa ekiramu vagende nalwali community mu ofiisi ya resident director naye abeere nga akuwa ekiramu genda bwayise ku moto third party ku date seeka ewaseeka Norman naye waali abeere nga akuwa ekiramu so tubeere awo waka n'ogamba nti ate munnange nalaama naye nga bwewalaama tebiriiwo teri abimanyi naye kasita olw'essa mu biwandiike n'obaako bw'okikwasa nga mwesigwa kijja bba kikola biidhinillahi taala bakubire ku ssimu 0703 33 799 ekiramu ekyo basobola nakikuwa mu soft copy embeera weeba tekusobozesezza kuki accessinga bulungi n'okifuna mu soft copy n'okijjulirizaamu eyo biidhinillahi taala bakubire ku ssimu 0772 8 6 8 0772 8 seeka nga tukomyewo nga wetumbawumba waliwo yangamba yalina byeyantangaza nangamba ebiraamo bino ekisookera ddala abantu tebaagala kulaama ante basuubirayo kufa nangamba olw'ensonga era yensonga gyeyampa
abantu tebasuubirayo kukola ki kufa. Naye twali wano ne tutangaaza obukulu bw'okulaama. Ebiseera awo emabega twalaba obuzibu bungi, twafuna obuzibu bungi nnyo ng'abantu bafudde tebalina kye bakoze eki tebali biraamu bituukirivu ne bibuzaabuza nga oba kale bye baalaama bikontana n'eddiini y'Obusiraamu. Embeera ebaŋŋamba abantu tusaze magezi ki okubakakasa nti nno okulaama kuno eno okulaama si kufa. Twongere basomesa na kubasabira Allah bagonze emitima. Ate ne bakimanye nti omuntu ssaawa yonna afa. Manya Allah gana innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Omuntu akuba pulaani ya myaka 5, 3, 2 naye ng'enkyagenda. Wallahi ng'enkyayingira ttaka. Naye ng'akubye nti omwaka guno bwe guggwako mu Desemba tugenda kumanyagana. Ne sente naziteekayo ku akawunti na buli omu n'amukubira amasimu ne munamu kale n'eggulu yetukubidde essimu kale n'eggulu neyogeddeko naffe ne sente nazimpa byonna n'abimaliza nga bibakaaba naye ng'akoze eki. Kakati ekintu tulina okusooka okuteeka mu bwongo bwaffe ne mu mbeera zaffe nti okufa si kibonerezo. Ekyo omuntu olina okimanya wenna atuwuliriza. Okufa si kiki nga bulaba okuzaalibwa okutali kibonerezo. Otherwise twali batugamba nti nze sifuluma mu lubuto lwa nnyange. Ebintu bino sijja bisobola nze. Era bwe kituuka ekiseera ng'ozaalibwa. Nga bw'otasobola kulemera ku nsi kuno nga kaseera katuuse. Walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Ekiseera kasita kituuka. Kolemerewo kaweekwate ku kiiko be n'abalogo bameka olaba Firawuna. Nze mbawe example mu ya Firawuna kati kya bulambuzi kiri awo Misiri. Yalina abalogo aba buli kika kumpi mu palace oba mu lubiri lwe lwonna Misiri yonna abalogo nga balimu babe. Naye akaseera bwe katuuka nga Allah ayagala okumukola ki okumugjawo esindika Musa alayhi salaam n'akulyana mu lubiri lwe nga yagenda okumugjawo na mu lubiri lwe ye n'akenye n'omule n'okumule n'amulira n'amusika n'ekirevu n'agenda atta abaana b'abantu bonna nga Musa waali. Anti olwo awulidde nti akaana akali kujjako kalibeera kalenzi naye kaliva mu baana ba Isirayiri. Kano n'akeerabira kaakuza. Kati n'alyoka agamba nti buli mukyala gwe musanga n'olubuto musale busazi. Akaana akalenzi ke musanga musale. Yuqatiluna abnaahum wa yastahyi nisaahum. So ebyo byonna yabikola naye akaseera bwe katuuka yavaawo. Kakati naawe ampuliriza nange ali ku radio. By the way ebintu bino bw'omala okubiteeka mu bwongo tewali kikuluma. Kuba buli kimu okikolera mu budde kuba okimanya essaawa yonna. Ebigambo bya Ibn Umar ne hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabijja ye bye yayigamu n'atuwa ebyo bye yayiga. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabili au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yagamba nti ku nsi kuno beerako ng'omugenyi. Omugenyi bw'akyali ewammwe abaali bakyaziza ku mugenyi oba abaali bakyaddeko. Enneeyisa y'omwana ng'ali waabwe eba yanjawulo ng'agenze ku mugenyi. Naddala omwana ategeera. Enneeyisa y'omuntu omukulu akyadde ew'abantu oba mu kitundu ewatali waabwe eba yanjawulo ng'ate okwawukanako neyiye ng'ali ewuwe oba ku kyalo gy'azaaliwa oba gy'awangaalira. Bw'abanga badde wa mumwa mwezi ogende naye gundi twamwewuunyiza eno nga bw'abeera eno ayasama nnyo obutulya bulungi babyogera eno nga bw'abeera eno akamwake tekakola ki tekasirika. Naye bwe twagenze eri actually muyinza n'okudda nga gwe batende empisa okusinga mwenna. Kituufu ddala. Kati nno naawe omuntu ku nsi kuno bw'oba obeera olw'ensonga lwaki ki ekimukozesa ekyo akimanyi ti ssaawa yonna addayo ate ekirala waali si waki
akati nkwewaza okubeera ku nsi kuno ng'olowooza ogenda kusimbako amakanda obeereko nti ensi yiyo oba obeereko ogambe nti ngenda kubeerako emyaka 10 ne bwe kiba 10 kuma oli abawangaala 2 3 n'olukumi Musa Nuhu alayhi salaam era ogenda kumaliriza exactly era omaliriza okola ki ofudde ekyo kyo kyasalwawo dda Allah yakikola ki yagaa nti ainama takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin kullu nafsin dha'iqatu al-maut ntende bulungi wanabluukum bishaddi wal khayri fitna wa ilayna turja'un nebyo byonna Allah bitukakasa akati gwebeerawo kiteeke embirowoozo byo tisawa yonna nkola ki kakati okuvaawo okwange oyo Umar ibn al-Khattab ayogera nagamba nti al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut au kama qala omugezigezi wakimanyi ekyo nti agenda kuvaawo yebalabala nagaba na entanda gy'ensibe ennywevu genda geeno olugendo lugaluwanvu kankolerere entanda ennywevu gisibe mbutuufu genda gasi kumpi ibonna Umar n'atugamba nga tumaliriza ebigambo bye n'agamba nti idha asbahta au idha amsaita Allah bwakusaasira n'obuwungeeza nga bwe tubuwongezezza ffe abali mu studio fala tantadhiru sabaha tolowooza kyokukya amakya g'enkya gagenda kujja nga okola ki kitegeeza kikyalinamu amakulu ag'omunda nti kola by'olina okukola mu kaseera kano tolinda lwankya okuba enkya tolina garanti nti ogenda kukola ki kubaawo n'agamba wa idha asbahta ate Allah bwakusaasira n'otuuse olunaku lw'enkya ku makya fala tantadhiru al-masaa togamba nga ndi n'asaala olw'eggulu n'azigatta bwe bagamba enkya abamu tulowooza nti buzibye ne bukya naye enkya omusajja Omwarabu yali annyonnyola yagamba nti ke kaseera akaddako oluvannyuma lwa kano ke twogereramu eddakiika zonna eziddako pozi tuneeswala ki oluvannyuma lw'eno oluvannyuma lw'akaseera kano asiri eyo nkya ontegedde bulungi fe abali ku radio tetulina garanti tugenda oyinza n'okuzikirira wano naye nti seeka yabadde mu studio tubadde tumuwuliriza naawe naye twagenza okuwulira nga takyayogera ompulidde oba Allah bakutuusa ku asiri tolowooza nti magaribi onaagisaala eyo yali nkola yabaki y'abasahaba ridwanullahi ta'ala alayhi yo kuno kabadde kakwebuulirira tukole olweko kyobuuza ku bitunze olunaku olwaleero oba 0792002 olweko by'obuuza biidhnillahi ta'ala ajja tuli naam ali ku simu. Waalaikum salaam. Nawe owuliriza amanya n'osinzidde Shakira okubeeka wempe naam saballa okusiime olina kyobuuza mwana Shakira. Alhamdulillah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Naam, yita ku 0759058666 otutuukeko wano ku Radio Bilal mukoloozeewo. Naam, seeka nga tuwuzika naam jakoba otumirako obaolyawo balusegere gy'oli naam mugaso gy'olubirira ntumira abawuliriza abaffe bonna okusookera ddala abawuliriza abaffe tutugomu naam ali ku simu
Yitaku 079 05 obasinga okuyita namuseeka budde ntomera ali ku simu. Waalaikum salaam wa rahmatullah. naam abuuziza Idi yadde. Tugenda kuddamu ekibuuzo kyo biidhinillahi taala. Namuseeka obadde owumbawumba. okumba wanga kwange nze nkubiriza okusokera ddala nebaza abawuliriza abaffe mwenna. Ali ku simu. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Naam. Naam. Tukuwulira si. Naam. Atata waffe bagenza Mecca. Allah musafira Ismail Nyenye. Omuntu gwakwatanga nnyo Mecca. Avanga yo baalinyanga bagenda balambi mpaka nakati webagenda. Yinga bakasulumashi nakusasi tugenze. Ulikuwa kubanga kuki. Ulikuwa chakwebu yakwakuwa ukutia. Naka. Ekibuuzo kitegeerekese tujja kikolako analysis biidhinillahi taala. Seka ndowooza tukame kwa wali Namuseeka obudde bututwala. Naam. Katufundize ku budde munaffe yabuziza Idi yaddiidi ebaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Dhulqaada. Sheikh ndowooza ennaku z'omwezi zinaaba mmeka? Omwezi ogw'oluzungu okusokera ennaku z'omwezi tugambye 17 omwezi ogw'obusiraamu gwe bayita Dhulqaada gwe mwezi ogw'11 kiba kitegeeza tuba tubuzayo ennaku 13 oba 12 ku nnaku ez'obusiraamu okuyingira omwezi ogusembayo ogwa Desemba ow'Oluwarabu. Ennaku z'omwezi zijja bba 20 omwezi ogwa Julayi. Ennaku 20 omwezi ogwa Julayi. Katujjayo n'ekasiika tulina akabuuzo. Naam. Tusobodde mufuna namuseeka tuwumbawumba. Owokubiri munnaffe omuliro gwavanga ku ki? Tetuyinza kumanya gwavanga ku ki wabula kyetwasomako nti eri engeri gy'erinsi ya ddungu ebbugumu ppitirivu naye ate kati bamu bagendayo bagaali akendeerako okusinziira bwe lyali naye nga lyalinga ppitirivu nnyo nga liza n'ekipapula kiza n'okwekuma omuntu ng'aba yakamala okweyiwako bw'ati amazzi ng'akalirawo okusala obusazi ena sheekhe wange omuyita Sheikh Ismail Lukeberwa mutumirako oyo yansomesa mu Thanawi naye yatunyumiza ebintu ebyo kuba basoma ku mulembe madda mulembe gw'Obote tundowooza around there yatugamba nti ng'omala okunaaba bwoti n'osiba bwoti kataapu okalirawo ye nga okufuluma awo ove mu kinaabiro ogende wali nga weetaaga kuddayo kunaaba kati oba oli awo laalla kyavanga ku ekyo ate kati bwe kiba ne detergents oba zitulandiise ebintu ebikuma muliro nga bulaba obuti buno buli mu America ekibira ekyakwatako oba Amazon obulina obuti bwe bayita pine ne cypress bwe bwakako ennyo omuliro butumbuka bwokka ne wakati ekintu ebbugumu eringi nnyo buli lusembezibwa ekintu ekyanguwa okwaka kisobola okwekuma oba oli awo ensonga yekiviirangako so tubatumira mwenna abatwala obudde bwammwe ne mubeera nga muwuliriza
tubasaba mukubirize bannaffe abalala batwegatteko ku darusu buli wa Sunday sawa 8 paka sawa 10 mwena tubatumidde tumira bakadde bange Allah asaba abakuume atabalungamye na fenna atulungamye atujje mu simu bwabanga asazeewo kutujjamu nga tuli bakkiriza era bali basima emirimu gyabwe sembayo nga amakubiriza era antumira ku hajjati marira nandujja hajjati naluze Aisha madamajina bonna kwebali betuwuliriza saba Allah abawe ekisinga okuba